al-amalu bima nu'maru bihi, tugezeeko nnyo okukolera ku bintu ebitubuulirirwa, ebintu ebitulagirwa tugezeeko nnyo kubikolerako. Balemenga kutusomeranga bisomere netugenda nga twewuunya, omusajja oyo asoma, omusajja oyo abuulirira, omusajja oyo asomesa. Byasomeseza olina byojjemu byogamba nti bino ngenda kutandika obikolerako, oba mugenda kukoma ku kutendereza. Omusajja atukalakatidde esaawa ezi naye asomesa kikyojjemu kyomaliridde, naye kino ngenda kikolerako. Mu byasomeseza kino ngenda kifiirako. Bwe tubanga twagala okunywerera mu busiraamu muno tuleme kuzungazunga, tukolere nnyo ku bintu ebitubuulirirwa. Baseka baffe nga batusomedde ebintu tubiwulira ku TV, tubiwulira ku maleediyo, tubiwulira ku bituuti, khutuba ziringa khutuba, batusomesa byakukola, naye tetulina kyetujjamu kyetugamba ntugenda kukolera ku kino. Bwe tubanga twagala okunywerera mu busiraamu tuleme kuvaamu. We baba bakusomesezaayo tebakusomeseza, kiyige omalirire okikolerako. Yagamba Allah mu surati Nisaa'i, aya 66, 67, 68, aya ezo nnungi nnyo. Naye yagamba nti walau annahum faalu ma yuwadhuna bihi, senga abantu baali bakolera ku ebyo ebibabuulirirwa, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, senga abantu baali bakolera ku ebyo ebibabuulirirwa kyandibadde kirungi nnyo gye bali. Wa ashadda tathbita, ati kyekyandibadde kisingira ddala okunyweza emitima gyabwe. Eddiini eno busiraamu goloti, buli lwogiyingira ofuna abakulumbagana baagala okusuuza goloti. Eddiini busiraamu goloti. Kati gwe oba ogirina manya nti abalabe weesembereza abalabe bangi abakutunuulira, abakwogerera, abakola batya, baagala ng'osuule. Tokikola naawe bayiyize ey'amakubo agagenda okunywereza ku kino. Amakubo gano bagayita wasailu thabaati, ate kulluha musamida min alqur'ani alkarim. Kale weewuunye gonna tugasimbula mu Qur'ani. Allah yakatuwadda, gonna gana amakubo Allah yakatuwadda. Yamanya enkwe z'abalabe n'ebigendererwa byabwe. Ninawe nali nsomesa essuula emu nga ngamba nti nno qul a'udhu birabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharri lwaswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Nembuuza lwaki sitaani eno bweba eyagala okukola omulimu gwayo muffe ejja fi suduri nnas, ejja mu bifuba? Lwaki sitaani eno ejja mu bifuba netajja ku mutwe, netajja mu mugongo wadde mu magulu, wabula ejja fi suduri nnas? Yamanya nti kyeyagala otusuuza kiterekebwa mu bifuba. Ombaka yagati atakuwa haahuna, bannange takuwa haahuna, wano obukkiriza bwebulina okubeera. Kati abalabe baffe baagala tusuuza goloti, tulina okusala amagezi. Baseeka baffe baba tusomesezza ebintu ebyokukola tubikole. Nze ngenda nembuuza abantu abamu
nti bwekyowulira nti nno okusaala ekiro kirungi nnyo omulimu ogwo allah agwagala, allah asembera kugulu eribisse ku nsi n'agamba nti buli lunaku akikola. wali wenyenyezaamu noga naye ekiro kyaleero mwebaka kalamba olumalaisha wewebaka paka subuhi, kati ekyo munakitekako ddi munkola maliriro ga naye nange kansukeko ekiro nsaaleko. bannange senga muba mukyegendereza eyali akikozeeko ajja kunjulira nti bwositukako ekiro nosaala imaani gyosimba nayo koolu ebeera yanjawulo eyali akikozeeko ambuulira lwositukako ekiro nosaala ate imaani kumakyako omusana ogwo imaani yeba yanjawulo. inna nashiata llaili hiya ashaddu watia wa aqwa madha wa aqwa mukila. inna nashiata llaili ibada ekolebwa obudde obwekiro hiya ashaddu watia yesingira ddala okubeerera ddala okumpi n'omutima eryo lyagikola. wa aqwa mukila ate yesinga okuggumiza n'okunyweza ekigambo. tukolere nnyo ku bintu ebitubuulirirwa. muve mu kunoonyereza nti mugambye yaani ogwo si mulimu gwo, wabula omulimu gwonna ekyakugambye gyekiri. awo bwenjagala oteeka ebirowoozo kyakugambye gyekiri nindala babiragire ebyo byasomesa gyebiri. wokifunanga nti gyekiri tonoonyereza yasomerawa, tononyereza agwa muki bino ebinakali ebiriwo ennaku zino wawa ebyo binonyereza akugambye kyakugambye gyekiri. please eryekuba omuwadde lyakumeka sooka obikolewo sulatinisa aya zino nga zinvudde mu mutwe bikola sulatinisa aya 6 nina aya gyenjagala okuwonako nisikyalaba bwolaba mbikulira 6 emyaka gyegyo sikyalaba la ilaha illallah. nawe ojja kulangira ntokyalaba. Naam, aya yenkaga mu 6 agitandikidde wakati agamba tubalamu annahum faalu ma yuadhuna bihi, senga abantu bano baali bakolera ku bintu ebibabuulirirwa lakana khairan lahum, kyandibadde kirungi nnyo gye bali, wa ashadda tathbita, era kyekyandibadde kisingira ddala okunyweza emitima gyabwe. wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima, bwe bandikoze bwe batyo la atainahum min ladunna, twandibadde tubawa okuva gye tuli, twandibadde tubawa ajran azima, empeera mpitirivu nnyo, wala hadainahum siratan mustakima, era abantu abo twandibadde tubalungamiza ddala ne banywerera ddala mu kkuba eggolokofu. kati mbagamba nti amagezi ekkuba eryokusatu ndikuwadde kwe kubeera nga tukolera ku bintu ebitubuulirirwa. ekkuba eryokuna
ekkuba eryokuna min wasaili thibat, mu makubo ge tulina okwekwatako okulaba nga tunywerera mu ddiini, tuleme kugivaamu, kubanga bwe tugiyingira bwe tuti ate ne tugivaamu tekikola makulu. al-akhdhu ma fi lkisasi al-anbiyai alwalida fi lqurani lkarim. bannange tufune nnyo emisomo, twekwate nnyo ku byafaayo by'abannabbi, ebyafaayo by'abannabbi ebyo ebyejja ne byogerwako mu qur'ani. waliwo ebyafaayo by'abannabbi allah byeyagenda atunyumiza mu qur'ani. bw'abanga yabinyumya mu qur'ani teyayagala tuwomerwe na kunyumirwa mboozi, nedda, yali ayina ekigendererwa, nga n'ekigendererwa kyekiriwa. ekigendererwa kunyweza mitima gyaffe ginywerere ku busiraamu. ekkuba eryokuna nkugambye twekwate tukolere nnyo ku byafaayo by'abannabbi alladhina wulida dhikiruhum fi lquran, abo abajja ne batubuulira ebibakwatako mu qur'ani. ebyafaayo byabwe ne babitugamba mu qur'ani tubyekwateko nnyo, kubanga ekigendererwa ky'ebyafaayo ebyo allah yayagala ebyafaayo ebyo tufunemu ekyokuyiga, emitima gyaffe ginywerere mu busiraamu. allah agamba mu surati hudu, allah agamba mu surati hudu aya ya 12, surati hudu agamba nti wa kullan nakusu alaika min ambai rusul ma nuthabbit bihi fuadaka wa kullan nakusu alaika min ambai rusul, buli wonna wetukunyumiriza ku byafaayo by'ababaka, ku bikwatagana ku babaka. ababaka bonna betubatunyumiza mu qur'ani tujjayo ma nuthabbit bihi fuadaka, tujjayo ebyafaayo ebyo byokka ebinyweza omutima gwo, tujjayo ebyo byokka ebinyweza omutima gwo. temulowooza nti neekyafaayo kya yusufu obuwangazi bwe bwonna bwonna bwaliko ekyo kyokka. allah je okubanga kyalonzeko okutunyumiza mu byafaayo, yalaba nga mulimu ekinyusi kyamaanyi okunyweza emitima gyaffe. musa ebbanga lyeyawangala mu bantu be, temulowooza nti ebyo byokka byokka byebamutunyumizaako bye byokka byeyakola, naye allah yalaba nga ebyo byebirimu okunyweza emitima gyaffe. ne bannabbi abalala bwe batyo. kati allah bwagamba nti wa kullan nakusu alaika min ambai rusul, buli wonna woolabira nga tukunyumiza ebyafaayo by'ababaka tujjayo ebinyweza emitima gyaffe. kati okunywera kwaffe mu busiraamu mu ddiini eno kwetololera mu kubeera nti n'emitima gyaffe girina kuba minywevu. abavubuka abayingira empuku abavubuka abayingira empuku allah batunyumizako mu qur'an. kabaka mu busungu bwe yali ayina n'abasirikale be nga bamwetoolodde nga saawa yonna balinda kyalagira kye baba bakola. omuntu allah gwaba wadde obuyinza
otuuka mu maaso ge naawe embeera nekyuka n'ebigambo byo nebikyuka. mwemulabira ku baffe bano we baba bekalakasa nebekalakasa boogera ebigambo bingi mu makubo eno, naye omukulembeze agati mubandeetere bagamba ki sikitegeera, mubandeetere. webatuuka eri fe muzeeyi fe tetugenda kuwa musolo muzeeyi tetugenda kuwa musolo, naye kwegamba balongoseemu akatonotono naye ago ge maloboozi agabeera eno okagende bwatunyunyuta obwedda twajjirirwa bugende boogera amaloboozi gegaba kwegata, naye namala gati bagamba ki mubaleete. nogenda mu state house nebakwasa nakani mondo ziri wali nakani neweyongerayo nebakwasa owalala nakani neweyongerayo ogenda omusankana eri yekwe gundi obadde ogamba ki muzeeyi kwegamba batukwata bubi abalina obuyinza ng'alina obuyinza otuuka waali n'ebigambo nawe nebikuggwako nolyogera birala nga sibi ebiri ebikuleese nolyogera birala kuba obuyinza obubaawoawo nga bungi. abavubuka abayingira empuku okubatwala ewa kabaka basobole okwogera ekigambo nga tebeerumyemu nga bali ku mulamwa. Allah agamba nti warabatina ala qulubihim twakola ki ebigambo idh qamu faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard, okutuuka okuyimirira ne boogera ebigambo ebyo mu maaso g'owobuyinza nga tebakyusiza mu mbeera zaabwe. Allah yamala kola ki? farabatina ala qulubihim, yamala kola ki? kati naffe tuli mu bwetaavu nnyo okunyweza emitima gyaffe olw'okubeera nti embeera gye tulimu erimu ebisikiriza bingi ebyagala okutugisa mu busiraamu. kati yensonga lwaki twetaaga nnyo okunywerera mu busiraamu, twetaaga nnyo amakubo gano tugakozese. ebyafaayo by'abannabbi, nabbi wa mama wa Musa alayhi salam azaala omwana oyo Musa mu kiseera kyebaali Firawuni teyali attiramu ennyo abaana abato abalenzi. bwazaala omwana mama wa Musa bwazaala omwana Allah agamba mama wa Musa an ardiihi, omwana muyonse, sigaza omwana munju muyonse. embeera mama wa Musa yamusukirirako nga buli kaseera abayitawo abawuliriza buli kaseera mwana kyakaaba, waliwo akaaba nga wali lubuto waluteekawa, byonna byonna ebyo baali babikola ki? Firawuna yali alina abantu abanoonyereza ku mbeera eyo. kati maama omutima gwali gwagala kumuvaamu, yali abula katono n'okukyasa okwogera nti omwana wuuno. Allah agamba nti no inkadat latubdi bihi laula an rabatna ala kalbiha litakuna min madha min almuminin. embeera yaliwo nga Firawuna buli kaseera abakettera Firawuna buli kaseera beetawulaawo nga buli kaseera ali ati omwana wange bagenda mutwala omwana. So nga Allah yamugambye nti beera n'omwana munju muyonse biveeko, omwana beera naye munju. wa awhaina ila ummi Musa an ardiihi,
twagamba mama wa Musa omwana gwe musigaze muyonse naye nga mama wa Musa buli kaseera paka Allah yagamba faidha khifti alayhi faalqihi fil yammi kale bwoba otidde nnyo kale genda omutwale mu nnyanja nga byonna bizibu omwana okumusigaza kizibu ate okumwetwalira muteeke mu nnyanja nayo kizibu inkadat latubdi bihi kyakamulako katono kati mama wa Musa atyatule tibananga omwana mulina laula an rabatna ala kalbiha senga tetwanyweza mutima senga tetwanyweza netusiba omutima gwe yali agenda kubyogera kakati oba banyweza gwa Musa banyweza gwa mama wa Musa banyweza abavubuka bali ate ffe ejjaffe gyetagisa nnyo okukolera ku makubo gano tusome ebyafaayo bya Qur'ani ebyabannabbi ejjajja mu Qur'ani tubiyige bulungi tubijjemu amakulu kubanga Allah agambye nti nno wa kullan nakusu alayka min ambai rusul buli wonna wetukunyumiriza ebyafaayo by'ababaka ma nuthabbit bihi fuadaka tujjamu ebyo byokka byetusobola okunyweza omutima gwo emitima gyaffe gijja kunywerera mu busiraamu nga tutonodde ku byafaayo ebyo ebyabannabbi ekkubo ekyomukaaga ndeeta kyakutaano kale ekyokutaano mu makubo min wasaili thabat mu makubo ge tulina okwenywerezaamu mu busiraamu al ikthar min addua bannange tuyitirize nnyo okwesabira Allah okunyweza emitima gyaffe tolowooza tosuula busuuzi nnanga n'ogamba nti nze nasiramuka namala otya bw'oba wasiramuka n'omaliriza okusiramuka ate saba nnyo Allah obusiraamu bwo butambulize nnyo ku dduwa osabe Allah abukulekere mu nsi muno mulimu ebigezo bingi nnyo ebijaba omuntu okunzikiriza ye bingi mu nsi muno mulimu ebigezo bingi nnyo ebiyinza okujja omuntu kunzikiriza ye saba Allah abikuuguleko akulekere obusiraamu kyova olabanga mu dduwa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dduwa ze ezitamuvanga ku lulimi ze yayogeranga buli lunaku yagamba nti nno Allahumma ya mukalliba alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika yagambanga nti Allahumma ya mukalliba alqulubi wal absar owange gwe ayi Allah omukyusakyusa gw'emitima gy'abantu n'amaaso gaabwe n'endaba zaabwe tukusaba thabbit qalbi ala dinika nyweza omutima gwange gunywereze ku ddiini yo oyo nabbi mulamba yasaba edduwa eyo ate nga tajoosa nabbi asaba edduwa eyo yoyo alina obukuumi Allah bwakuuma emabega ne mu maaso kati nze nno kitawe naawe tusaanidde okulaba nga edduwa eyo tugitambulirako tugisoma buli lunaku ku makya neggulo nabbi yagambanga buli lunaku ya mukalliba alqulubi wal abswari owange gwe akyusakyusa emitima gy'abantu era ng'akyusakyusa n'endaba zaabwe thabbit qalbi ala dinika nkusaba onyweze omutima gwange gunywerere ku ddiini yo bwe kiba bwe kityo
fanahanu min babi aula ffe tuteekeddwa ddala okusaba entakira era mbagamba nti musabe nga wemusabira ne ku famire zammwe nga wemusabira ne ku zadde lyammwe ayi allah nywereza abaana bange mu busiraamu ayi allah abaana bange bagumire mu busiraamu ayi allah nze nywereza mu busiraamu ayi allah abakyala bange banywerere mu busiraamu ayi allah famire yange baganda bange tusabe tuteeke edduwa zaffe nyingi ku bantu baffe banywerere mu busiraamu kubanga luno olutalo lwetuliko si luto luno olutalo lwetuliko si lwangu lwakulwana kubeera nga tuwangalira mu busiraamu tufe nga tuli basiraamu newankubadde nga tulina enjigiriza egamba nti saawa yonna yonna ofa naye ate era wewadde ekigamba nti okyasobola okuwangala emyaka 10-20 okyagayinayo naye ogenda kugamba noba otya ngaoli musiraamu ekkuba eryo please tulyekwateko nnyo okusaba allah buli kaseera akunywereze mu busiraamu. Ekkuba eryomukaaga min wasaili thibaati mu makubo ge tulina okukozesa okunywerera mu busiraamu al iltizaamu ala asalawaati lkhams kwekwekwata n'okunywerera ku swala 5 buli lunaku nga twagala okufa nga tuli basiraamu eswala 5 tuzekwateko okuzisaala buli lunaku ate nga tusaalira ku muzikiti mu makubo g'okunywerera mu busiraamu kwekwekwatira eswala 5 buli lunaku okuzisaala ate nga tuzisaalira ku muzikiti. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadisi ya abi huraira radiyallahu anhu, abi huraira atunyumiza agamba nti omubaka yagamba man sarrahu an yalka allahu gada muslima, omuntu yenna gwe kisanyusa okusisinkana allah olunaku lw'enkya nga naawe omusisinkana oli musiraamu. Man sarrahu, omuntu yenna gwe kisanyusa an yalka allahu gada muslima, okusisinkana allah olunaku lw'enkya nga naawe omusisinkana oli musiraamu. falyuhafidhu ala haulai salawati, wekumire ku swala zino, wekumire nnyo ku swala zino. Eswala ze yali ategeeza zeswala endaalike, eswala eza fardha zekumire nnyo okuzisaala. haithu yunada bihinna, ng'ozisaalira awo owali omukowooze azikowoolera abantu bazije bazisaale nga gwe muzikiti. bw'obanga oyagala okusinkana allah olunaku lw'enkya nga naawe oli musiraamu nga tewabuvaamu, mwemugende munoonyereze nnyo kwabo be muba muwulira nti baaliko abasiraamu naye babuvaamu. mubanoonyereze nti okuva lwe balekerwa okusaala okutuuka wano we boogeredde nti nno babuvuddemu baleka ddi, wayiseewo bbanga ki? okuva we baabulekererawo okusaala mu muzikiti okutuusa wano we babuviiriddemu, we balangiridde nti babuvuddemu, wayise bbanga ki? we mufunanga oli agamba nti ze ne subuhi nagisadde ey'olwaleero ng'abagamba nti subuhi y'olwaleero nze nagisadde, naye ngenza okutuuka wano ku dhuhuri nga ndabye ekkubo nze nabirese. we mumufunanga mujjanga ne muŋŋamba
omuntu agamba nti yava mu busiraamu yabuvaamu aba yalekera dda ebyokusaala dda kiba kitegeeza aba yabuvaamu dda naye tosobola kubeera nga dhuhuli ogisadde eno gyetweteekateeka okusaala eyesaawa ezino omusanvu ng'ogenda gisaala mbubutuke ku 10 ogambe nti olabye ekkubo obivuddemu ng'osadde dhuhuli y'olwaleero zigenda okutuka esaawa 10 ng'olabye ekkubo obivuddemu tekisoboka. Man sarrahu an yalka Allahu gada muslima falyuhafidhu ala haulai salawat haithu yunada bihinna. bw'obanga kikusanyusa okusisinkana Allah olunaku lw'enkya nga naawe oli musiraamu tonnakuvaamu weekumbire nnyo ku swala zino 5 zetusaala buli lunaku ng'ate ozireeteraawo ozisaaliraawo we bazikowoolera. kati mbeegayiridde eryo kkubo lyakwenywereza ku musiraamu. ekkubo ery'omusanvu nga mmaliriza, ekkubo ery'omusanvu nga mmaliriza ataasi tugezeeko nnyo okubeera nga tulondoola bi asmaai swalihina alladhina hamalna asmaahum. tugezeeko nnyo okulondoola enneeyisa y'abasajja abalongoofu, abasajja abo abalongoofu be twajjako amannya gaabwe, amannya ge batutuuma bakadde baffe bagenda okututuuma amannya ago baalina ekigendererwa. buli yenna ali wano nga bakuyita erinnya ly'omuntu, erinnya lyo londoola nnyo eyali abaddeko n'erinnya eryo mu kusooka embeera ze ze yali yeeyisaamu gw'oliki olwaleero. be bayita ba Muusa nga wano lwo ne bakuyita Muusa, erinnya eryo terisookedde ku ggwe. erina waliwo eyali abaddeko nnyini lyo gwe tukoppako okutuuma abantu Muusa, gwe tuyita Iburahimu nga oli wano bakuyita Iburahimu, terisookedde ku ggwe. eyakutuuma Iburahimu yali alina gye yali koppa gye yalijja ng'enneeyisa ya Iburahimu oli ayagala ekutambulireko. gwe bayita Muhammad ng'oli wano bakuyita Muhammad, waliwo gwe bakoppako erinnya eryo balikutuume. gezaako nnyo okumufaanana, gezaako nnyo okumulondoola. embeera ze zaali zitya? abawala be bayita Basumaya, genda olondoole gwe bayita Sumaya eyasooka, ki kye yali ku busiraamu, naawe kyoli. gwe bayita Sumaya, Khadija, Aisha, Rahma, agamanya galina be bagajjako, era abakutuuma erinnya eryo balina ekigendererwa baagala obeere nenneeyisa ng'eyooyo. abaffe kati gy'oli Faruku, be bayita ba Faruku, ba Umaru, ba Abubakari, ba Uthmani, baali agamanya gali muffe genkoonako. abatutuuma amannya ago balina ekigendererwa, balina kyebaayagala kituukiridde mu ggwe oba nedda. tuli mu mulembe muzibu nnyo kati abantu beetuuma amannya gyotamanyi wa gye bagajje mu kubanga gatuka bulungi, galina enjatula nnungi. sijja kugeza nyinza okugwira eddala ku mannya gamu
sijja kugeza siina linnya lyenjatudde naye mwina abantu balina amannya ge bayagala ennyo. Nze ngina nenfuna essimu seeka barakallahu fikum nazadde omwana naye seeka mbadde nsaba onnoonyezeeyo erinnya ly'obusiraamu eriri modern n'omugamba nti nno mutume Yahaya eryo kadde mutume Zakariya seeka naawe onkaddiyiza nnyo Zakariya naawe Zakariya mulina amanya gammwe ge mwetuuma galina enjatulambu ya mulemberembe galwawo n'okulaga omusiraamu oba si musiraamu baagala nnyo amanya ng'omuntu alwawo nnyo okumanya eryo lya kisiraamu oba si lya kisiraamu ago ge baagala ago era nomala omufunira erinnya ne lyatuka bwe lityo wasoma bulijjo ojja kubuuza gwe naye kati omugambe nti no mutume budala seeka onzise baagala amanya agali awo naye bannanga amanya ago galina ekiruubirirwa galina ekigendererwa. Mwe mulowooza lwaki nabbi yakyusanga nnyo amanya g'abantu agalinga amabi gwani tyaba beera gundi mulowooza lwaki abalina amanya amalungi bagabalekera naga nti Allah akufuula ekyo kyennyini erinnya kyeritegeeza amanya ago galondoola kati amanya ago mugagale amanya g'abakadde baffe abatusooka Swale gwe batumba erinnya Swale nga oli wano bakuyita Swale gwe batumako Swale gwe bajjako erinnya eryo yali alina ebiruubirirwa n'ebikolwa bye birungi lwaki tolikkiriza erinnya eryo lwaki tolikolerako lakad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina amanu maahu mulina ekyokulabirako ekirungi mu Ibulayimu eri Ibulayimu n'abo abamukkiriza. Please amanya ago ge batutuuma galina ensonga. Buli yenna bwe batuuma erinnya olwo tubeera naye ngeyogere mpozi erinnya lwani ye Jamil Muhammad oyo yeka bwembuuzizaako erinnya lye abalala sibamanyi manya era temuŋŋamba nti nandukidde ku manya gammwe sibamanyi manya mujja kunsonyiwa naye buli muntu erinnya lye bamutuuma eyali kutuuma musaasire sebo yatwala obudde okutuuma erinnya eryo n'abuuzaako eno n'abuuzaako seekawe nga namwe wemutubuuza nga mwagala gali modern nammwe ababazaala bo bayagala kirala mmwe ababazaala bo tebayagala modern bo bayagala kirala seeka mpulira Hudu ne Lutu Hudu abani Hudu ababwati ate Lutu yali bwati mutumye Hudu balina ekigendererwa nga baagala ebikolwa ebyali mwoli bisamukireko mu ggwe naawe obeereko nabyo. Naye olwaleero omuntu atuuma omwana erinnya tamumanyiiko alina omusalafu yenna omulongoofu eyali abaddeko n'erinnya eryo gwoyagala ebikolwa bye biyingireko mu mwana ono. Kati mbeegayiridde amanya gaffe nago tugatunuulire tugakwatibwa ensonyi amanya tugakwatibwa ensonyi. Gwe bantu nze Muhammadi
bagenda kundaba batya nga ate nfudde mu busiraamu. Muhammad kijja era nga twagala okunogera abaana baffe banaka okubamala mwaka babba, kubanga gye bujja embeera egenda kusingako kati weeri ey'okutuuka okuva mu busiraamu. wekiba kyetagisa bonna kubatuma Muhammad, buli gozala Muhammad batume Muhammad, Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, bonna babe Muhammad. kale bakwatibwe ensu, kale webanabanga ensonyi zibabuze ku maaso, naye bekange muti Muhammad ate nga ye pastor Muhammad ajja kubiranga muve kukuleeta amanya agatalina nnyo makulu, wegaba gakubuze nze nkuwadde gabwere. mutume Muhammad 1, Muhammad mukubwa, Muhammad mudogo, batuma kubanga gye bugenda okujja kigenda kubeera waasi nnyo, naye twagala okukinogera eddagala tuddeyo kumanyaako, oba olyawo bajja kufunamu akebuulirira okusobola okubeera nga banywerera mu busiraamu. Abooluganda njagala kubeera nga maliriza, ndabika okubanga mpanvuyiza nnyo, naye nga andiko wano kulusegera ngamba nti okyali ku mulamwa tonnaba kuwanvuyako n'akatono. ekibadde ekigendererwa kusala magezi kutya bwe tunyweredde mu busiraamu. Nakugamba nti bwabulimu olwaleero wateeba dda, kati olina kusala magezi kutya bwonywerera wano. Tuli basambi ba mupiira abasinga obungi tuguwagira, naye kasita first round yeggwako nga goolo ziri 3-0 nga wateegedda 3-0. Lawundi eyokubiri obuzibu obunene kuli kukikuggwe wobanga kudifendinga ne bwotayongera kuteeba ne ziri 3-0, kati omulimu omunene nnyo kudifendinga. Bagenda okufuuwa wiiso esembayo nga results ziri bwezityo, kati ngamba results tuzikuume bwetuti, tusuuke okumalako nga tuli bwetuti, tuli basiraamu. Jjukira nti nno abalabe b'obusiraamu buli kaseera bayiiya obukodyo obupya, kubanga balina 10 years pologulaamu yaabwe, 10 years emyaka gyabwe 10 gyaggwako, kyebaali basuubira, kyebaali balowooza si bwe kiri. Olowooza babivuddeko? nze njagala oŋŋambe ti seeka 10 years kasita zaggwako, bye baali balowooza nga si bwe biri, bawummula. Mani kalalaka ani yakugamba nti bawummula? Omusajja yabuuza Hasan al-Basri, yamubuuza ekibuuzo, aina yanamu shaitan, sitaani yeebakawa, sitaani waje yeebaka. Hasan namugamba nti no, man kana laka annahu yanamu, ani yakugamba nti yeebaka? Law kana yanamu lastarahana, senga sitaani yali yeebaka naffe twatifunya akaseera akawummula. Baali batugamba nti wakati w'obudde bwebuti ne bwebuti liba ligenze kwebaka, naffe abo twandyebakidde. Naye teryebaka. Bw'obanga obyagala okumanya nti sitaani teyeebaka, ekola emisana n'ekiro, teyeebaka. Kati naawe tewali kwebaka, kugiwummuza. Nkwegayiridde kambeere nga mpunzikira wano omusomo gwaffe, kyekakasa nti newayinza okubaawo ayagala okubeera ku nekyabuuza mu byensomesezza. Nsinga nnyo okwagala okubuuza mu ebyo byensomesezza. Mujja kumbuuza amasala nange gajja okuntabula gesijja kwanukulirawo wano kati, naye ayina kyayagala okubuuza mu ebyo byensomesezza.
waliwo ekkubo lino nalyo kandibabwe. Obusiraamu ng'oyagala okubunywereramu obugweremu, ng'oyagala okubunywereramu oleme kuyuugayuuga, olina okubuteekamu, olina okuteekamu ku ssente, okulaba owantu owazimbwa, omuzikiti oguzimbwa, naawe teekako eddirisa, naawe teekako eddirisa, naawe teekako ebbaati. Kale bwekya kumakya obuveemu nga tokyasobola genda gyewateeka bbaati. Ng'oyagala okunywerera mu busiraamu, obusiraamu naawe buteekemu ssente, obusiraamu buteekemu ssente. Bw'olaba we bazimba omuzikiti naawe teekako eddirisa, bw'olaba we bazimba omuzikiti naawe teekako ebbaati, naawe okoleeko ku mirimu gy'obusiraamu ogiteekemu. Ekyo nno kijja kunyweza omutima gwo. Ojja kwebuuza nti kati nze eyaliwo nga tuzimba omuzikiti gwoni ate nangirira enti sikyabirimu, kati mbeere nga sikyasobola kulinnyayo, sikyasobola kugendayo. Tekisoboka. Allah agamba nti nno mathalu alladhina yunfikuna amwalahum, mathalu alladhina yunfikuna amwalahum ibtighaa mardati llahi wa tathbitan min anfusihim. Ekifaananyi ekyokulabirako ky'abantu abo abawaayo emaali yaabwe nga banoonyaamu Allah kubasiima, kubasasulamu mpeera. Wa tathbitan min anfusihim, ate nga baagala kufuna kunywera mu mitima gyabwe. Kiba kitegeeza nti okuwaayo emaali yo mu kkubo lya Allah mu busiraamu n'oteekamu yengeri nalyo kkubo mu kkubo lya kunywerera mu busiraamu. Era boolaba abagamba nti baabuvaamu tebalina tebaali bakutaddemu. Buli bwolina nti nno baali baabuvaamu, bo baali bakutaddemu ki? Kati atalina kye yali akutaddemu ayanguwa obuvaamu. Kiringanga mukyala bw'obanga tonnaba kumuzaalamu mwana oyanguwa omuta. Kabeere mukyala omusajja gwatannaba kuzaalamu mwana ayanguwa omuta. Bw'obaawo akantu konna konna anti siyina kimwinamu, naye bw'obanga wali omutaddemu, wali oyina kyotaddemu, obusiraamu si kyangu kyakukuvaamu. Kati mbakubiriza mbagamba wewabeerawo omulimu gw'obusiraamu gwonna ogutambula guteekengamu. Buli lwoguteekamu omutima gwo gunywera. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Ekibuuzo kizze kimu abuuza enjawulo eri wakati w'omusiraamu n'omusunni, era n'abuuza ekigambo busunni kitegeeza ki? Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ekiyama tekigenda kutuuka, ekiyama tekigenda kutuuka okujjako ng'obusiraamu buno buzzeemu ebibinja bingi ebiwerera ddala 73, okujjako ng'obusiraamu buzzeemu firak ebibinja binja ebiwerera ddala 73. Hadisi endala yagamba nti abanaswara abayahudi bo bayawukana ebibinja 72, ate obusiraamu bwo bujja kubeeramu ebibinja 73. Ebibinja ebyo byonna bya mu muliro okujjako kimu. Ebibinja byonna bya mu muliro okujjako kimu kyokka kyekigenda okubeera mu jjana.
ekibinja ekyo ekimu ekigenda okubeera mu jjana kyatuuka okubeera nga kiwaweebwa amannya agawerako. abamu bakiyita firikatu najiya, ekibinja ekyawona, kubanga bwe yali alangirira nti byonna bya mu muliro okugjako ekyokuwona kyekino kyokka, ne bakiyita firikatu najiya, kyekibinja ekigenda okuwona. ye omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali annyonnyola ekibiina ekigenda okuwona mu ebyo byonna, yagamba nti nno ma alaihi ashabi maala, kyekyo ekiri ku nkola yange era kyekiri ku nkola y'abasahaba bange, ng'ekiri ku nkola ye era ekiri ku nkola y'abasahaba be kyebayita enkola eyo gyebayita sunna. Kaakati abali ku nkola eyo be bayitibwa abasunni, abalondoola abali ku nkola y'ekisunna. Era firikatu najiya bagiyita hiya firikatu sunna wal jamaa, kyekibinja ekiri ku nkola ya nabbi era kyekibinja ekiri ku nkola y'okubeera nga tuli ku bumu, ekitakkiriza kweyawulayawula. eyo gye bayita firikatu najiya, firikatu ahlu sunna, oba giyite firikatu lhadithi, ekibinja kyabanna hadithi, ahlu lhadithi, banna hadithi. Kati obusiraamu kyekintu ekiri jamya, naye abagenda okuwona beebo, kwe kubayita abasunni. Kyensuubira nti no njawudde wakati w'abasiraamu ekigambo obusiraamu n'abasunni. Abasunni beebo abali ku nkola ya nabbi, era kyekibinja ekyogerwako ng'ekigenda okuwona mu bibinja birala byonna 723, kuliko kimu kyokka, 72 byonna bya mu muliro. asaba kumubuulira ku basahaba abamu owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama be yakyusa amannya oluvannyuma lw'okusiraamuka. basahaba abamu nabbi sallallahu alaihi wasallama be yakyusa amannya bawerako. Waliwo ya Rabbi, eno si khutuba. Oyinza okubanga gyoli omanyi swahaba omugo bakyusa erinnya, si khutuba nti mukindekedde ndi kumimba eno si khutuba. Oyinza okubanga gyoli omanyiyo swahaba omugo. Waliwo Abdul Kaaba, yali baali bamuyita Abdul Kaaba, olwasiramuka namuyita Abdurrahman. Onfuna? Waliwo n'abalala namutumani wani Abdu Shamsi namutuma Abdurrahman ibn Sakhar, gwe bakazako Abu Huraira, naye nga yali Abdu Shamsi, omubaka namutuma nti gwe kati gwe Abdurrahman. Onfuna? N'abalala bangi. Kikoze bulungi nyo baseeka bange, mwebale nnyo. Mubadde mulowooza nti ndi mukutuba ntuuya nezikale ntuuya, eno si kutuba. Abuuza obusiraamu butulamula butya oba bulamula butya ku mugandawo avudde mu busiraamu, era bulamula butya kwoyo ow'oluganda, bulamula butya kwoyo ow'oluganda mu kuyunga naye oluganda. Obusiraamu bulamula butya ku mugandawo avudde mu busiraamu, era ne butulamula butya mu kuyunga oluganda ku ye. Muganda wo aba avudde mu busiraamu, please mutuukirire likai yastataabu, asobole okubeera nga amenyawo byaliko akomewo.
mutuukirire, sala amagezi, mubuulirire asobole okubeera nga akomawo, kubanga kikusinga okwagala. Kuffe tewaliwo atamanyi hukumul murtadi, etteeka eriramulirwako omuntu akyusiza eddiini ye. Kuffe tewaliwo atamanyi hukumul murtadi, tulamula tutya omuntu avudde mu ddiini akyusiza eddiini. Naye olwokubeera nti nno ensi mwe tuwangalira si ya shariya, tukikola. Olwokubeera nti nno ensi mwe tuwangalira teramuza shariya, hukumu eyo okwegayirire tugikola, eyinza okutuusa owazibu. Kati olwokuba nti no tetugikoze ate nga tulina enyiike n'obulumi, tugenda kubeera nga tutandika okwogera naye n'okutandika okubeera nga okutulawo enkolaganayo naye ku bimu, oba oliawo kyekinakola kyekinasinziirwako omutima gwe gwemenye. Ebimutandika okukutulawo enkolaganayo naye ku bimu, oba oliawo kyekinasinziirwako omutima gwe gwemenye, nga bwomwogereza abaana obutabakkiriza kugenda, babadde bagenda nyo ewa taata waabwe, naye kati ekyo kisaleko n'ebirala, obuyambi bwobadde omuwa n'okumulambula kubadde omulambula ng'ogenda obisalako, liyastataabu ng'oyagala yeekube mu kifuba akomewo. Bw'omala okumanyira ddala nti omusajja kaafuwalidde ddala, okusiriza kati ne ku bigambo byayogera ne ku bukyayi bwayolesa ku busiraamu, kutulawo enkolaganayo naye. Wallahu a'lam. Ono asaba abuuza aya ebadde yakumeka, Allah watugambira ntubagirayo ebyafaayo tubanyweze emitima gyammwe mu surati Hud. Ebadde aya ya 12, wa kullan nakussu alayka min ambai rusul ma nuthabbit bihi fuadaka, surati Hud aya ya 12. Ono ali mu kkubo lyerimu, ekkubo lyotuwadde erisembyeyo, aya gyosomye eri ku namba ki? Lakad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina amanu ma'ahu. Lete kibote kirala anti obuzibu nakugambye sikyala. Ekibuuzo ekirala ekibuuzo ekirala abuuza abadde asaba kutuddiramu ensonga ebadde ey'omusanvu, okugibaddiramu. Yesembyeyo okulondoola amannya. Mbagambye nti nno ekkubo libadde ataasi, kwe kufuna ekyokuyiga n'okugoberera amannya g'abasajja abalongoofu abo betwasikira amannya gaabwe, tubafuneko nnyo ebyafaayo. Buli yenna eyatuumibwa erinnya lyoyina, ddayo omale okunoonyereza ku seekawo yenna. Kati erinnya eryange nze Husayini, erinnya eryange nze Husayini, ngenda kubuuza seeka wange Husayini gwe bakopako erinnya Husayini basobole okulintuuma, kiki yali mu busiraamu era yali atya? Onfuna? Nze ngenda kubuuza seeka wange erinnya eryange nze Husayini, ngenda kubuuza seeka wange gwe bakopako erinnya lino Husayini basobole okuba nga balitutuuma nange basobole okulintuuma.
kiki yali mu busiraamu yali ki era kiki bayagalamu nze nange mbeere nkifuneko okwo okuva mwoyo naawe otogenda obuuze onfuna naawe mwoto gwedha era nsaasira nnyo baabudu abdulatifu abdurahmani abdallah abdurazaki mugende mubuuze obukulu bwerinnya eryo bye bakuwa kikye bayagala ennyo mbasaasidde baabudu nsaasidde baabudu ate nensaasira abasitula amanya g'abannabbi ani wano nabbi omu eyasitula kulinya lya nabbi wano awalekeko mukono ani yusufu mbasaasidde nga wasitula erinnya lya nabbi okeere mu makyo ogambe nti nze mbivuddemu ekigaali nkibuuseemu olina nkusaasidde ayina amanya g'abasahaba bakhulafau rashidun abubakari uthmani adi mbasaasidde n'abalala na sheekh obudde butuweddeyo naye ebibuuzo ebijja kindabikira nga percentage esinga yabayizi tetegedde mu ssomo bonna abagamba tuddiremu namba emu namba bbiri namba ssatu tuwe surati nisa saagitegedde katusabe sheekh nja kusaba omalirize olw'obudde bagendeko waba walimu abalimu nababitegedde biidini subhana babawe enamba ezo obudde budde butukutte budde butukutte amaanyi gambeereddemu ddala tuliremu namba emu namba bbiri namba ssatu kitegeera musobola kutegeregeza kansuubire nti nno Soraya era enkola gyegenda ekolamu emisomo gino tegenda negitusindikira obundu bwaffe mubwina bananga omulembe gwagenze negwononeka namugenda kwononekera mu mirembe nga gyekugenze tulinzi Soraya era gyeyisa obuntu bwayo nebutusindikira bwewandiise muteeke yamu enamba zammwe mubeere ku whatsapp kunamani ejja kutusindikira naye amaanyi gaveddemu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. do